Weesonyiwe Pastor Bujingo gwe mutabani w'omufuufu Lufiga kyakoze Sister Junior akatambi ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo ate ki ekiri mu Nuupu bannamwanda abaaviirwako abaami baabwe mu swago wamma nabo ge bakaaba ge bakomba mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange Shiba Kalungi ate munange mujjawe naye ayongedde okutaaga era nga ne ba TikTok munange abakugu mu kutambula ku basawo Abaganda ogenda kubanga byonna obifuna mu maaso awo mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi bamikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpire like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suubiya News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell nebesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suubiya News Extra nenyongera okusabira mwenna brad abakosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko bamikwano Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa onuno ng'akola ku nsonga z'amaka business zo nga tezitambula bulungi oba oyagala kufuna butuuze bweru okubyo okugenda ebweru wamma nga gwe bakulya buli ssente zo mukubireko ate ajja kuba nga akulombereddwa munange sigenda kukuyisa era nga nkutalisire mwana muwala TikTok Sheila Price ono yaleeta olugambo mmere ya mwoyo munange Dr. Sefko nga tamulangira Dr. Sefko yagambye ono ye TikTok akyasinze okutambula ku basawo e Tanzania mwera buli omulaba nga yeemulunguddemu nga tali mu Uganda munange abeera agenze Tanzania ate kutambula ku basawo naye ng'omwana ow'obuwala maada ng'omwana omuto kiki ddala ekikutambuza ku basawo kiki ddala ky'obeera onoonya Dr. Sefko munange ono ye yagambye nti obukakafu bwonna bulina obuvidiyo bannange jjukira baasooka ne babeerako kaaba omukwano lowooza nga amubuulirako ku byama naye maama nakuba omuntu gwe yagambako ebyama si muteresi waabyo kale wetweyongerayo ne Gloria Bugi ye avuddeyo n'abasekeera abo bonna abayomba mbu ayambala bubi mbu akunama ku stage abagambye baddiya yagenda okuyingira music industry byasangawo ebyo ebyokunama so munange akyabalumiza nnyo ddala emitwe era abagambye kimuba mukola muwuliriza music we ebyokwambala mu byesonyiwe mubiviireko ddala kubanga buno obudde mbu ye muyimbi yekka aliko amasanyalaze mwagambye mujja mwagala ku mpaka mwagala temwagala bannange ono omwana ye batya nnyo naye nga nze nazze sina gyendaga wajja kuguma they will be fine gwe wawunye bwolabako performance endala n'abayimbi abalala abakazi abaliwo nze yasinga okwambala obubi lwaki boogera ku nze kubanga nze alina amasanyalaze it's evident in fact sina amasanyalaze mafuta ga katonda mutonzi waffe yasalawo kinze so tebalina kyakukola kwogera ku nze cause I'm very sure mwenna mwakiraba no tebampala nabanjagala nnyo kyova abanjogerako buli lunaku tebikosa byebakwogera no tebirina kyebiŋŋamba ekisinga obukulu nti banjagala balaba music wange I'm getting booked, I'm performing, I'm making the money, that's what matters. Ebisigadde background noise. Gloria Bugi bw'atyo munange ate avuddeyo ne yeewuunya abo bonna abamusekerera mbu yeeyambulaga mbu si yasoose okweyambula yagenda okuyingira mu music industry ng'okweyambula weekuli so ate mukikirize yaliko yalina amasanyalaze kwegamba byayimba oba mubyagala oba temubyagala mujja kubiwulira lwampaka ndowooza munange kyabadde alinga ategeeza ati tunaayogera kikale naye nga maama omwana ng'akunama bulala bannange oba ono ayinza okusinga kate ku bayimbi ababaddewo naye waaye tunaagenderawo okubagambye yaliko ate amasanyalaze kale bwe tweyongerayo n'ensonga za Shiba Kalungi maaso wano nina akatambi ka Jennifer Fulufiga Nakangubi ng'ate naye avuddeyo okutangaaza abo bonna abasekerera Shiba Kalungi nga weyasse obufumbo bw'omwami mulina maaso wano ng'annyonnyola ye agamba Shiba Kalungi tayagalanga ku bufumbo wabula ye yatuuse ekiseera ng'ayagala kubeera n'omwana kubanga omwana we asobola omwerabirira nga tekuliko kikumi kya musajja yadde n'ekimu ate n'akula bulungi n'akulira mu mbeera eyeyagaza kubanga mukyala akozeemu kasente nti so abadde baseka yalina kufuna musajja mukulu era kitegeeka lwatu nti omusajja mukulu gwalina okufuna maybe nga n'omusajja ali mufiirwa emyaka gya Shiba abafuna omusajja kati kiringa emyaka gyaffe gye tulimu esaade woofumbira ng'oli myaka gy'abafulufiga omusajja gw'ogendako kimanye nti noki alina omwana n'abaki n'abakazi
gobola woza node okupanya bongo mu butonde butola mu abatole tole wala subira shiba kufuna kalenzi katobo no bucha ine bibogo mukamwa kumyaka je ekyo kubiri shiba badda ayogera lwatu teyegomba kufumbo teyegomba ngako kufumbirwa teyegomba nkona kuona basajja jessa zala mwana we tata omwana abere wayo aliba ne responsibility which is okay but shiba ne wazala mwana ngomsata ina buvunanzi basolo kwera biri omwana we but please shut up abantu abali mu lwachi mwe mufukira abantu ekizibu bala ifuferi lwachi mwe mwogere nnyo lwachi mwe fulanya nti mumanyi Jennifer Fulufiga bw'atyo munanga ate waayiridewo omubiri omuyimbi Shiba Kalonji abagambe Shiba Kalonji mujajinga waweere kubanga bulijjo abadde akyogera luno enti ye ayagala mwana naye tayagala kufumbirwa naye abantu ne baddawo ne beerega mbusindi akusinze biki mwani yabagambe kino Shiba ali ku competition za bufumbo ye bulijjo yali anoonya mwana era namwenga bulijjo we mubadde muwulira nga abyogera kubanga abadde abyogera kati sigama nti oba era abikweka oba sigama nti abadde ayagala bufumbo kale munange bwe tweyongerayo n'amawulire agenda kaagaliwo tumanyi bulungi nnyo ennaku z'omwezi nga 18 ab'ekibiina kya Nuupu baasabira emyoyo gy'abagenzi gyonna ejattibwa ennaku z'omwezi nga 18 omwaka 2020 naye munange mu bantu abaafa mwe mwali bawoona omukyala ng'olaba ngenda kubanga mukutuusaako mu maaso awo ng'ate ayina speech gy'awa muwulire Namwanda ono omuto obulumi bw'ayitamu obuzibu bw'ayitamu okukuza abaana kubanga oli omwami gwe batta yali taate wagambamukuba amasasi nenga tetumanyi mutuufu kubanga omusajja asooka kuyisa kirango ekigamba mbu mukuba essasi ku nnyama naye n'ate asooka kukirowooza nti waliwo bagenda ofula bannamwandu nga tulina abaana kubanga baddekera abaana baana nga yali buli kimu ekyange kwenyinza okuyimirira n'atasooka kirowooza nti waliwo n'abazadde be balese nga basigadde abazzukulu be atagenda sobola labirira butuufu tamanyi butya bwekikaluba era omusajja tayinza kulowooza butya bwekikaluba sobola nakuyisa erinnya lye mu kamwa kange kuba mpulira nga muwala n'obulamu bwange bwonna buli wetunuulira ku bantu abali awo buli wendowooza olunaku luno buli wetutuula wano nze omutima gumbuguma nga ndowooza bba wange yafa myaka emito 2 n'okusobako akatono mu butuufu ng'alese ezzadde lye omuzadde nga nsigadde obwomu omukazi omanyi bakikaluba okubanga omusajja akulese toyina nabwoli nga toyina nawooli nga toyina okulabirira abaana olina okubaliisa mu butuufu pulezidenti wange nze munaye kwebaza ku lw'abaana bange abo kubanga nali simanyi nti bayinza n'okusoma nga mpulira nkomye nebaza madamu Shifula yonna wooli nze nali nkomye nga simanyi nti nyinza n'okumalako ku lw'abaana nze nga nkaaba buli lunaku nafuna ekirwadde ky'okufeitinga ne bwe nsaba omulimu tebampa kuba nfuna obuzibu n'engweri n'enfeitinga olw'ekyo ekibeera kye nafuna kuba nali sikisuubira bw'oyisa otya ekirango n'ogamba nti bakuba essasi ku nnyama ku baana ba banno ku bataata abalina abaana ne baba abaana kati abo boolaba babandekera nga tebamanyi tebasobola kujjukira bulungi kifaananyi kya kitaabwe mu butuufu Museveni nawoozadde olina abaana naye watya nga bakikoze ababo kiki kyowulira ng'oba abaana ababo be bakutte ne babasibira gye batamanyi abatamanyikiddwa nga baana ababo be batemyeko emigulu be baggyemu amaaso tebakyalaba te nga balina obuvunaanyizibwa musajja gw'omukazi akusabidde essaala n'agamba nti kigenda kukutuulamu nawe kiba tekitudde mu ggwe kijja tuula mu bazzukulu oba abaana b'ozadde nawe kigenda keera olunaku makya wano nga nawe bakukutte ku lw'emisango emingi gy'okoze mu nsi naffe bannamwandu b'okaabiza kakuleke kababeere bamulekwa Katonda agamba awulira essaala y'abannamwandu ne bamulekwa okusinga naye Mukama obanga gy'oli
oyo baako obuvunaanyizibwa bw'omuwanga naye bugenda mutuulamu bwakufiirwa baana oba bazzukulu be bannaye mukama tumusaba omutuufu wabanga gy'ali oyo si ye katonda banaye tubeeremu n'essuubi nti oyo si katonda naye muntu nga faafa oba afiirwa nze bw'abaayo gy'ali amanye obulumi bwe tuyitamu musajja wuuna atoba kutulabirira n'abaana baffe naye nga naye alina obuvunaanyizibwa obubwe naye yafuga eggwanga siwulirangako nti atuuzizza wano ayise bannamwandu ayise bamulekwa nti oba abaana babana bawadde basale babuulire bakyala ne baba bakugambye nti omwana we bamuwadde basale nti bakugambye sasula requirements zokka kikaluba naye ng'omusajja oyo gy'ali anywa amanyi nti ffe gye tuli era asobola okumanya nti ensi ebonaabona ku lulwe totya omwana wa munno nga nawe ozadde oli muzadde pulezidenti wange munaye nkwebaza wamu ne bonna b'otambula nabo kubanga mubutufu gabadde maanyigo okulaba nga abaana bano bayingirako mu masomero ffe tetwandisobodde twandibadde tulyeyo nga tetulina abatuyamba mbebaza nnyo madamu Shifula yonna gy'oli ne b'okola nabo nze sikoowa kukubira amasimu ate kusaba tonkoowa kuba nkyakuba amasimu kuba nange olusi biba binsobedde naye bagamba kusasula mitwalo 10 likuyambe sizisobola bannange kambabuulire ng'omwana alina okunywa alina okwamba. Awo nno weetuli wamma akaseera ka kazigizigi kaseera kannaku kaseera ka maziga eri munnanga abantu ate ababiirwako abantu baabwe mu mbeera ya swago eno eyaliwo kale abattibwa ennaku z'omwezi nga 18 omwaka 2020 bannanga omukyala ayogedde ebigambo kwegamba nga oyagala toyagala olina okwoza ate ku mmunye y'eriiso omukyala ono olw'obulumi abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ne Sister Junior ono nno munnange ng'agudde mu mbyate ez'omukyala Jennifer Fulufiga Nakangubi kyatamulagidde atuuse n'okumulangira kitaawe eyafa awo omugenzi Tambala emirundi siniya mbwera yatuuka n'okufa ng'amweganya olw'empisa z'embi obuzibu bwe yavudde Tambala emirundi Junior kwe kulumba ate omusumbuluzi Yasibjingo n'amwogerako ebigambo ye Fulufiga byayise ebijwete ngenda kubanga mbalekeraho wano akatambi nenga nyongero bajjukiza ennaku z'omwezi nga 23 ku Lwomukaaga Bukalango waliyo essala y'abasingozi jangu onoonye omukyalo avudde mu mikono gya Mukama jangu onoonye omusajja avudde mu mikono gya Mukama. Wandibadde wetereza noko nojjamu amannya amavundu ago noteekamu amannya amalamu buli mwe bagenda muzika ku kijja kyewammwe era tayagala azikiweeyo gwe kola essabo yakola kyaki kuba essabo likuli ku mutima kola essabo naawe osolooze oba kola kyaki oba olina Katonda oba temumwagala lwaki mumuwuliriza oyo lwaki mumwogerako buli kayogera ne bakakuweereza kakati oba temwagala oba mubi bakimwogera abasumba abalala abavudde mu kibuga tumanyi ne beeboogera ndabaona omwana wamufu alina ebizibu ebimumala ali awo kireereze adda ku Bujingo n'amutemaatema Bujingo genda kebwero kopa bapasita banno tola bapasita gundi tola bapasita kakande yasinga amaanyi wano gwani agambye nti yamusingira amaanyi y'amaanyi ogapimira kuki y'amaanyi ogapimira kuki
mukubye bujingo n'abagoberezi tebagwa wuwe ekyo mwatuuka n'okkuba obutebe obukalu ye kati gweyogera nga nninga n'amasabo g'abalema ebyokola byabalema okutereeza twatuuka mu kuziika kitaawe ebyokola byali ebyonzira byabalema okuwongayo okutereeza oli ku bujingo alina yesu naye ngaoziika tewaziika waga nziike enkoleyo kinaawe abo baba nzimala gazunga nziike kinaawe birinde ebikolimo by'abasenga abo birinde bujingo gwoyogerako olaba gwe kitaawe yafa akwegaanya bantu mutu nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde musi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kulaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo. Bannange tulina expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias